olwaleero lwe lugudde amatikira ku Yunivasite Makerere omulundi ogw'ensanvu mu gumu agagenda okulungula ennaku 5. Ssenkulu wa Yunivasite eno Profesa Ezra Siruma n'omumyuka we Barnabas Nawangwe be bakulembeddemu emikolo gya leero nga ye minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni akiikiriddwa minisita avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu John Chrysostom Muyingo. Aba masters, PhD n'aba diguli abafunye first class be bokka abakkiriziddwa ku mukolo guno wabula nga tekirobedde abamu ku bayitiddwa okusanyuka. Nze omuyizi asinze mu koosi yange nafunye CGPA 4.56 out of 5. Ndi wa mukisa nnyo era nkyebaliza ddala Katonda olw'okubeera wano mu baana abangi mwendi. Maze okulayira ng'omubaka agenda akiikira abantu b'essorority ate essaawa zino ndi Makerere kubanga nfunye masters degree mu mateeka so nina essanyu lingi. Nsuubira nti ngenda kukozesa qualifications zino empya ze nfunye n'obukugu okwongera kulwanirira eddembe ly'obuntu na rule of law oba okulaba nti amateeka gagobererwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Minisita Muyingo ategeezezza ng'ekirwadde kya COVID-19 bwe kibalaze nga gavumenti bw'esaana okuteeka ensimbi mu bya tekinologiya okuyamba ku bayizi okusomera buli we babeera nga tekibeetaagisa buli kiseera kujja ku yunivasite. This will not only reduce on the need for physical infrastructure at the universities, but will also mean that costs previously incurred for transport, feeding and accommodation by our students can be saved and instead invested in acquiring gadgets to access their lessons from wherever they are. Abatikiddwa olwaleero Chancellor Siruma abawadde amagezi okubeera n'enteekateeka kubanga olugendo lwe batandise lwetaaga yeetegesse. The fact that you have reached graduation today suggests that you already have a plan and a direction for your life. Wabula amyuka akulira ettendekero lino Profesa Barnabas Nawangwe akatemya abatikiddwa nga bwe batagenda kufunirayo mpapula zaabwe ez'obuyigirize oba transcripts. However, I am happy to inform all our graduates that we have now received all the materials required for the production of the transcripts and they should be able to collect them within a couple of weeks. Tubadde to applying for jobs ne scholarships okola further studies naye batusaba transcripts zaffe. Tuogenda ku interview nga bakubuuza nti kale transcript eriwa kubanga bino byonna beetaga original documents. Neje buli eno tewannabaawo kikolebwa kuzzaawo bw'okuddaabiriza ekizimbe ekikulu eky'ettendekero lino ekimanyiddwa nga Ivory Tower ekyakwata omuliro omwaka oguwedde. Amyuka Chancellor Profesa Barnabas Nawangwe awadde obweyamo nga bwe kijja okuba nga kiwedde nga yunivasite tennatuuka ku mukolo ogw'okukuza emyaka 10 mu Oktoba omwaka ogujja. Very soon we will launch a fundraising campaign to raise money for its restoration. Our plan is to restore the building in time for the celebrations of 100 years. Abayizi abatikiddwa olunaku olwaleero bagenda kubanga bafuna okusoomozebwa okw'enjawulo okusinziira kwa myuka Chancellor wa Yunivasite eno Profesa Barnabas Nawangwe wabula abawadde amagezi okubanga bakozesa obwongo basobole okwetandikirawo emirimu olw'ensonga nti bannayuganda babasuubiramu bingi ddala. Olunaku olw'enkya aba college oba ab'essomo erya environment saako n'abasomesa be basuubirwa wano. Ali Mivule, NTV, Akawungezi.